ate nja kwogera byendaba emagere wanudde. Nja kwogera byendaba emagere. Ssemujjunganda yatambula mpola mpola mu kizikiza n'agenda n'agamba bambi tonteekako muntu nkwegayidde nze Ssemujjunganda. Ssemujjunganda wakiri nkwesimbako independently nga musajja akaawa. Ojja kuva ekiro olimba. Tebakuteekako muntu nga bulijjo mwe mutujoga bulijjo mwe mutunyooma. Bali bagamba baliyo tebannawandiisayo omuntu n'omu bagamba bannange bali ali mu nzikiza batulaba batambula ekiro mu mpola mpola ne bajja emagere eriiso limulaba ng'agamba bannaye munyambe bannange munyambe bannange munyambe. Olunaku lumu nja kwogera byendaba emagere. Mulowooza yo mpoma teriiyo. Tebakuteekako omuntu weegayirira nedda weegayirira. Okimanyi Ssemujjunganda gw'omu ku bantu abasinga obutayagala Nuupu walezeeko ku kitebe kya Nuupu. Olaba ne Mugisha muntu ayagala okutta His Excellency Kyagulanyi ye yajjawokko. Olaba ne Lukwago oyo tayagala Nuupu naye yali forced okujjawo emirundi ng'ebiri nga ye nanyiize. Naye nga wali Ssemujjunganda walezeeko ku kitebe kya Nuupu. Jangu ku kitebe kya Nuupu okwata akazindaalo tusabe tetukusimbako omuntu. Nedda tugenda kusimbako omuntu. Ate mbyogedde. Fenga tulaba nno. Tulaba eno n'eno. Batuula obufoofofo. NRM etunawanyirawo ne gamba bannange laba abantu. Okimanyi NUP nakati tennaba kuggalawo kujjayo mpapula. NRM yo yatandise dde okusunsula baweddeyo. Si lwakuba nti nno baggaddewo mbunno abantu nga bakyajja. Baalinda awo ennaku nga tewali ajja ne bagamba wange tugaddewo. NUP ne bwetwongera emyezi 2 tetumalaawo. Ssemujjunganda weegayirira mu nzikiza, ffe batwegayirira mu lwatu. Jangu ku kitebe. Jangu ku kitebe mu press conference otugambe tukute bw'oba owulira nga tukukutte. Segona yagambye am overqualified for bw'oba oli overqualified then tetukwetaaga. Banaye abasajja abo beemanyi am overqualified. Bw'oba oli overqualified ekifo kyonna bwe bakisabirako ebisaanyizo gwe n'obeera overqualified kitegeeza obeera toyise. Bwe bagamba nti kino ekifo bakyagalako wa diploma n'ojja ng'oli wa masters oba ogenda tubba. Waliwo lwe balanga omulimu nga baagala wa diploma bw'oleeta masters tebakuwa you are overqualified ku kifo ekyo. You are overqualified. Genda mu PPF FFP manyi ani ADF. Bannange NUP mutuyambe ani Good Life Aid yagambye nyina omuntu gwe saagala bawe kadi nayo yatekwa kubase oyatekwa kubeera Sseggona bannaye saagala bawe Sseggona kadi. Kansirike ate tojja gifuna. Mwali mutulwiridde munda wano nga mutusudde. Nga musudde enkyukakyuka nga mutusitudde mututunze. Omusimbi nga temwina nawe mugutereka ne bagubbira ne mu bbuutu y'emmotoka. Naye bamulowooza tuli basiru. Bye mwatukola nalabyeko tebandeke ng'agamba sigenda kukkiriza wano omuntu. Nze nannyini Nuupu wano. Ojjukira ebigambo bye wayogera ku marediyo ne ku mativi ng'oli n'empuga nga muyita kuli nga mufwawunya. Twabeerabira. Naye bannange omukadde akwasiza ku mmere ye. Awo twali tusigazzaawo Honorable Muwada, Honorable Zaake, Honorable Ssennyonyi n'omwana w'e Kasanda omulenzi.
oba n'omukyala w'e Kasanda oyo kulwakuba yali mu biseera bya kuzaala awo yafuna complications awo ye n'atategeerekeka bulungi oyo Kalule Nabagabe ye n'atategeerekeka twali tetuweza ba MP 10 abaali basigadde ne Nuupu tosobola kulya keeki n'ogisigaza gw'ogiri oba ogiridde